Omuntu yenna bw'oba tobonaabonangako mu mbeera eno ey'Abakadaama weesuneko. Naye omuntu yenna yali abonyeebonyeeko naafuna omuntu yenna awakana nti Bakadaama tebabonaabona omuleeta obusungu. Yeno ensonga lwaki voice note eno gye tufunye owa Shantal ya busungu era eragira ddala nti abantu bano babonaabona era tebalyetaaze muntu yenna kuva eri n'agamba tebabonaabona. Ekintu bakirimu era ekintu bakimanyi. Njagala owulize voice note ya Shantal nga munyiivu nnyo ku bantu abava eri ne balowooza nti tebabonaabona gye bali. Nze bane natunuulira obwongo bw'ekikazi ekyo. Nze Shantal di Saudi Arabia. Nawuliriza ne ntunira obwongo bw'ekikazi ekyo ne ddala nga tekirina magezi, tekitegeera. Omuntu okumanya nti abaana babonaabona alina kumala kugenda mu kiyumba, alina kumala kukolako mu kiyumba be yali asinika ebinnyo ng'ayogera mbuno abuuza Kelvin mbu abaana ba Kelvin wakolako mu kiyumba olyoka omanye nti abaana babonaabona. Some kind of stupidity. That is totally stupidity of the highest degree. Naye ddala ng'ekikazi tekirina magezi naye nafairinga okufuna engeri gye njogera ku nsonga eyo. But I was following them. Basanyusa babawa mirimu naye tebafuddeyo ku bulamu bw'abaana. Companies ezisinga nga neyange eri companies ezisinga bwe zijja abaana mu mawanga okubaleeta eno ebweru okukola, bakoma kasita babatuusa ekyabwe kiba kiwedde. Ne bwakwa essimu ne bwalaajana aba amala biseera. Kati abantu nga Kelvin ne bavaayo mazima ne bafuna abasponsoring okubayamba okutuyamba okunyigiriza kwe tuba tuyitamu. Ate ne kidda ku mpewo ne kyasama. For sure I felt to get in a way to participate in that issue gye baali boogerako. Naye nawulira obusungu nga bunzita nga ngamba singa omukyala oyo andabako bannaye nempisawo ebigambo byange nga ndabako. Mukazi mukulu naye obwongo bw'amazzi, obwongo bwa munguuba tebitegeera. Bifa ku kufuna sente tebifudde ku bulamu bw'abantu. Mukama Katonda alina engeri gy'ajja okubasasulamu. Ate abantu abamu bw'omanyanga nti obwongo bwo tebukwata tosobola kufulumya bigambo by'amagezi, tojjanga ku mpewo nsi yonna kurecognizinga your stupidity of the highest degree. Naye nekivaayo nekyasama nakyo kubanga kiwolereza omulimu gwakyo, tekifudde ku bulamu bw'abantu. Bye bikolimo byalifuna mu maaso eyo nga tajjukira kiki kye yayogera, kiki kye yakola. Ekyo kyokka kye yakola ku mpewo kyakosa obulamu bw'abantu bungi nnyo. Ate kirina we kyamugya ku ddaala lyaliko ne kimussa emabega watasuubira. Sikulimba bangi twabulwa engeri tuyinza okuteesaamu ku mulamu ogwo naye nga twaliko. Nze mbeerayo always follow up Kelvin's programs zonna z'ateeka ku mpewo. I follow Kelvin kuba muntu wa buvunaanyizibwa ate muntu ategeera. Abantu abamu abaagala kumala kukunyeenya vakedo bakootekoote tebalyoke bafulumya ebigambo by'amagezi. Kikazi kikulu tekitegeera, kyasaamirira ne kyogera ebigambo bwe biti ebitalina makulu. Natwina ddala omukazi oyo nga IQ ye erina ekigibonyaabonya, tali yekka. Nalabira ddala nga there is a product of lazy education. He's a product of lazy education. Talina yadde empeka yetonde etegeera. Omuntu yenna ategeera tovangayo kujja ku mpewo nsi yonna kulaba.
ne recognizing obusiru bwo ng'oyogera ebigambo talina magezi. Asirise teyajjusa yali sirise natayogera bintu bya kisiru ng'emirambo gisiiba giyisiŋŋanya n'abantu baana bambi bajja bajja bafuba tujja tunoonye ku bulamu obulungi ng'e Uganda biganye siga nti tuba tetwasoma ye yasoma lwaki akola ogwo kitegeeza bwe guba gwe mulimu ogumusasuza yandibadde afaayo okwagala omulimu abantu tebassa mu mirimu gyabwe kitiibwa bafa kuwa we bafunira. Oh God, may Lord have mercy on that stupid lady. Yeyo embeera gye tuyitamu ne Kadaama kasita oyogera ku kintu ekibakwatako buli muntu bw'oyogera ku kintu ekimukwatako gwe n'olowooza nti nno kyayogera kya bulimba omuntu afuna obusungu. Nja kubeera wamu no Shantal mbeere nga sijja kubeera nga ntwala sayidi eno oba eri naye nze mmanyi buli muntu yenna bw'akwata ku kintu ky'ovaluwinga buli muntu yenna bw'alowooza nti ekintu kyogerako kya bulimba ng'ate ekintu kyogerako kituufu bw'obwo obusungu bw'osobola okufuna. So obusungu bwa Shantal mbutegeera naye mulekeraawo okulowooza nti abaana bano tebabonaabona. Lwaki bankuba kyeyo abali mu nsi endala tebavaayo okulaga nti babonaabona? Abantu bano genda ntugamba nti babonaabona mukitwale nti babonaabona. Omuntu bw'ava eri n'agamba nti nazze kubalwanirira n'omuntu oyo muwe respect. Big up to Calvin Kayanja n'abantu abalaba Mr. Prime n'abalaba bali mu kintu kino okusobola okubeera nga baagala okuyamba abaana bano abawala.